kali mwena njalo bagalizo mwezi mpya olunanga tutandika olunekiro kyalero namwe mwena mukaba bankingirize abafuniremo bino inafuniremo bichamu mukambira bankingirize so enaku zomwe ziri asatu ezakonga ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 kanswete muli bulungi. Alright, ngenda kusaba otambuza akatambi kano ensonga lwaki tugamba otambuza akatambi kano kasasanye 1 mu Uganda enaku zino obwenyi bw'ekitabo abujja kubote buliyo okubufuna olina kufuna VPN. TikTok bateesa gamba ndi bagijjewo nayo. Twitter yo gyeri naye eri bwete bwetyo. YouTube tebaginaako control kuba buli muntu asobola okufuna access ku YouTube oba olina VPN batera VPN YouTube osobola ogifuna kati baginaako control naye zisigadde bazina okuno ekyo bulaka nnaku zino waliwo omuze gw'okubba YouTube channel z'abantu bonna abadde batambuza information ojja uploadinga ku YouTube bazihackinga ne baziyingiramu kale bwe tugamba okusaaki bategeeza nti basasanya information buli mafune nyinza okubanga emikwano gyerina kulogwe emikwano gyerina gwe si gyolina kati tuba twagala buli muntu mukwano gwo bakufollowing abe nga alaba video eno tamboza video eno gisasanye ku mutimbagano gwo ku account yo ku Facebook page yo nabazituminga ku TikTok namwe wali nyuma bali ddala mukolo mulimu gwe gumu. Alright, tugenda kuyita mbwangu njala mumpitire wasanya kawo Charles Peter Mayiga mulengejja wonna waali abeerewo abalangira bambejja basava ne banava basajja bakabaka bamasaza babagombola ab'emiruka n'ab'ebyalo njala mumpitire family ya Professor Badiru Chiguru naibere ko Professor Badiru Katerega Professor Badiru Katerega family ebere ko kuno oba kuliko omwana oluko oluganda abakola b'emikwano mwena n'abayizi ku Kampala University ebere ku video eno njala mumpitire yeyita mukyala gwe bayita Jole naye abere ku wano njala video eno buli mwaji kwate bulungi nnyo abakongo b'emmengo mu kibakakatako kubanga muli ku video eno njagala omuntu yenna anasobola okusala butambi buno abusindike butuuke gye bulina okutambula n'olw'ensonga eyo mba maze okubasaba okujjako okubebaza. Alright, njala kubaza mwenna bannayuganda abali ku ground ya Uganda abatandise okutambuza message era ndi musiimu nnyo wepone baganda bangamwe tukola entambi zino ku social media olw'okuba nti obubaka babulanga buli social media ne ku ground butuukira ddala okuva ku muntu asemba mpaka kwasookera ku muntu asooka mpaka ku muntu asemberayo ddala mwebali nnyo balere ddala era message tuziraba mwebale ababeera ku TikTok ababeera ku Facebook ababeera ku Twitter ababeera mu WhatsApp groups ababeera mu Messenger bakola morning shift midday shift evening shift night shift mwena mwebalire ddala abacomenting abaposting abasharing n'abatambaza information mwena tubebaza mwebali nnyo mubalire ddala bwenva okumala okubebaza kiba kitegeeza tugenda ku mpisa obulango bubiri then tusimbule video nga bwe yatuleese video ebeera mu Bulange Mego Street ey'olwe Sunday kale akalamu kano kagenda mwenna abagala ogendako mu ggwanga lya Canada okusoma oba okubeerako mu conference zino wepuna okulambula osobola okukozesa omukisa guno mweno conference egenda okubeera nga ennaku z'omwezi conference eno bagiyita the 3rd annual gender based violence ejja kubeera mu z'omwezi 29 omwezi ogwa November 2024 ekumekerezebwenga lumu ogwa December 2024 omulamwa gwayo baguyita gender based violence and intersectionality ejja kuba etegekebwa mu kibuga Toronto ku address eno address ye Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ngoyagala kumanya ebisingawo ojja kubira omutesiteswa semina eno era kafulumu zitegeka mukyala Dorone Kajumba ku simu ye ey'omungalo osobola okubira ku televu oba okumusindikira obaka ku WhatsApp esimu ye ey'omungalo eri +1 647 929 0340 kanjidde mu Luganda osobola omukubira oba omusindikira obaka ku WhatsApp ku simu ye ey'omungalo kasalaba emu mukaaga nya musanvu mwenda 2 mwenda 0 3 0 nobanga osobola okubanga oyogerako naye nakubulya biki byetaagisa ogenda okwatendinga semina eyo. Alright, kampisona kana kamu tuyoke tugende ku video yatuleese. Alright, kana mujala kagende liba abazala bakabaka nabasajja bakabaka bonna bawangalya mu ggwanga erya Bungereza balamusizaako nnyo banda Uganda kansupeti buli bulungi olwatasebo nalumanya mbugu wakolawo ki gwe mulamu mukulu mu kalango kano nkubira omulala okutakungula mwenda banda Uganda bali mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna kyolimu nkwetaaga osimbule ebigere byo ogende weetabe mu kwekalakasa kuno okugenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza nga kubanja Ssaabasajja Kabaka nga tugikoolo lunaku bannayuganda bategese bagenda ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza lwayita Buckingham Palace alugenda omukwekalakasa kuno kugenda kubeera ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 akujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya okumekerezebwe essaawa 17 ez'olweggulo
ez'Obungereza omulamwa gw'olukuŋŋaana luno bagwa demonstration guyitibwa peaceful demonstration to demand King Mutebi's freedom. Wenna asobodde okuba nti otuukira ba organizer bemanyi bulungi tujja kubeetaaga mugendeyo kubanga olwatase bonna lumanya mwakolawo ki ke kana akalango then tulika tugende mu maaso. Okay, ke kalango k'Ebungereza. Mukowe erimu njala twala omukisa guno nga sinagina mu kigulalogy okwebaza abazaana ba Kabaka bonna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya America abavudde masaza g'enjawulo okujja okweyunga kuba comrade bannaffe abasobodde okubeera olunaku lw'eggulo mu kwekalakaasa okwakulembeddwamu mukulu Teno Nsubuga n'ekibinja kisaako n'omuzaana Gina ne mukyala Nalwama mwebali nnyo balidde n'abala bonna sister Rose n'abala mwenna besobola kumenya mannya n'abala mwebali nnyo kubanga mwagenze okuba nti mubanja Ssaabasajja Kabaka kale mwena ababadde mu America mu demonstration eno mwebali nnyo baliddira kizzaamu amaanyi nti Ddego Mulwanira yekennyini amanya nti abantu mwagala olw'okuba nti obudde tulina butono sigenda kuzannya nnyo vidiyo ezo just ngenda balagako kimu abasobodde okugenda okwekalakaasa okwo then tulyoke tugende mu maaso sigenda kuzannya bwonna ngenda kuzannya katono nnyo then tulyoke tugende mu maaso. Video bulungi nnyo naye njagadde bazanyira kakukka kozula kano abaganda temwagala kuvaayo kiki ani muli mu nguliko muli mu mwenge muli mu kukola buli kino kyonna kyonna ekiragasa nga Kabaka wamwe aliwa ali ludda wamumanyi taali Buganda naye ebuuza na kino Buganda ebuuza babbi akukafada tumba yakagambye nga muganda kino muwasirani ow'ebitalabye Uganda ebuuza babbi Buganda tebuuza babbi Uganda we twali abantu abasingirayo ddala mu morals we were good people we were welcoming people we were hospitable people we were every value you would find it on Uganda person naye kati abaganda bali ludda wamu muli kuki abakola ebitono ne mukiriza ebintu byonna byonna okuyingira mu Uganda nammwe ne mubitunuulira mu mubirekaawo. Alright, musharinge video kubanga tetunaba njagala mbadde nkyebaza abantu bano abakoze omulimu omunene ogwo okuba nti bagenze okuba nti beekalakaasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka mwebali nnyo mwebalire ddala then waliwo n'abaana ab'oku ground ng'omulimu bagumanyi bulungi nnyo abagutambuza njereko baza nnyo abaana bonna abadde bagenze ku mupiira ogw'amasaza e Masaka abagendedde mu motoka eno abagenze badimaani ga Ssaabasajja Kabaka mwebali nnyo mwebalire ddala.
mwenna ababadde ku kabangali eyo nga mugenda e Masaka okumpira gy'amasaza mwebali nnyo mubalire ddala omulimu ogwo kitegeeza nti obubaka butuukira ddala abantu mwenna mwebali nnyo mubalire ddala. Kati ndowooza era kampiseewo akalamu ka muntu ono yabuze. Mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abalala famire y'omwami ono bambi emunoonya yabuze bamuyita James oba Michael yabuze yenna amulabyeko mu Uganda please tegeeza police ekuli okumpi. Omwami ono bamuyita James Michael yabuze wonna w'omusanga simulalu naye nga yabuze is a missing person wonna w'omusanze please osobola okuba nga otegeeza ojja mu inbox yange wano mu messenger mukulu ono yabuze amuyita James Michael wonna w'omulabye bambi tegeeza family obaluganda okonomifwano wontegeeza ono mu inbox yange bambi yabulidde mu Uganda. Maye kati mu Uganda abantu okubula tegakyali mawulire, abantu babawamba misana ne babatwala. Kati njagala tutandike ne program ey'olwaleero bulungi nnyo buli muntu asobola okubanga ategeera kyekigenda mu maaso mu Buganda naki ekigenda mu maaso era sisobola kwerabira kuzanya kantu kano omuvubuka ono ke yakoze ne ttiimu ye ng'abanja Ssaabasajja Kabaka mwenna abakola bu video mbebaza mwebali nnyo mubalira n'omwana ono aliko obulemu ku mukono n'emikwano gye mwena abasobodde okukola ka video kano kaddemo kade ka dakiika ng'emu ne seconds 9 mwebali nnyo mubalire ddala nga namwe mbanja Ssaabasajja Kabaka. Amazima tumisinga Kabaka waffe era nga tuwulira tumisinga ebitenkanika Obuganda ugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo wali ajasi bagala kubanga balengera Kabaka because Kabaka bwe tuba nga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazinga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati ssaawa zino gisobodde okuba nga giraliikirira amu tuwulira nga just we are at broke because nga tunaakulaba Kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandibanga nga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku Kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda kakkana buli omu asobodde okuba nga awulira buli kimu nga awulira essanyu naye nga ssaawa zino twagala kulaba Kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka waffe mwebali nnyo mubalire ddala abakoze ka video ako Mukama abaddizeewo. Njagala tandike video n'ekigulalo kya ddakiika nga 2-3 tusimbula akatambi kano. Kansulenti Saalonga Mulenge jjja kuba otuuse, David Wasa jjja kuba otuuse Apooli, Sarah Kagere, Agnes n'abaloga tusimbula akatambi kano. Okusookera ddala mu kigulalo kya leero kyengenda okuba buli omu njagala okiwulirize bulungi nnyo. Nazzi kuno abasajja bakulu abatuludde emyaka Abaganda n'abo abaakulira mu Buganda twabawanga ekitiibwa era nga tubakiririzangamu mu nkola eyaffe enkadde eya Buganda. Omwana bwe yazaalanga teyazaalibwa nti yazaalibwanga muzadde we yekka. Ekyalo kye kyagunjulanga omwana oyo n'omukuza era nga ffe okuzza omusango ku kyalo omuntu yenna omukulu bw'akusanga mu kkubo ng'ozizza omusango yasooka okugunjula nga muzadde wo tannakugunjula. Wattu ogenda otuuka ewaka ng'ogenda onyiiziira ng'omuzadde akubuuza ogubadde nti anti mbadde ntambula nga nkola ekintu gundi nti mwami gundi wa mukyala gundi nankuba n'akubuuza kkubidde kinti mbadde nkola ekintu kino. Omuzadde teyabuuzanga woli we yakomye wennyini we yatandikiranga kubanga akimanyi nti omwana yagunjulwanga kyalo. Wabula ennaku zino byakyukamukko. Lwaki byakyukamu? Olw'embeera y'ensi nga bw'etambula byakyuka. Olwatta ssebo nga lumanya naye wakolawo ki? Ndabye abantu bangi nnyo wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja n'akabinja k'abafeera bali Mmengo basindisa abantu bangi nnyo ku social media okujja okutandika okulowoozesa nti abanja Ssaabasajja Kabaka tebalina mpisa. Wattu empisa tuzirina bulungi nnyo kubanga twakuzibwa byensonga lwaki twogera n'eggonjebwa era wolabye tukaaluddemu eddoboozi manya nti embeera eba esusse ogw'omulamuzi. Olwatta ssebo nalumanya Abaganda teri atusinga mpisa newankubadde nti embeera y'ensi egenda etusiibula mu byenfuna n'okuba nti tuyisibwa bubi mu ggwanga lyaffe. Njagala bajjukiza mwenna Mayiga bye yasindise okugamba nti aboogera ku social media ku nsonga za Kabaka bayisa mu lugaayo mu Bwakabaka n'okulaba mu Katikkiro mu kamwa n'okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Nedda si bwe kiri. Munnange Nazzi kuno
Obuganda bwayinanga empisa naye empisa tetulina kye twafunamu. Kino nkikubula mu kigulalo gikyalira. Abaganda bayina empisa tebalina kye baafunamu. Mu mpisa zino nno Ssekabaka Daudi Chwa Abaganda bwe babanjaako ne batakola bikolwa Ssekabaka Daudi Chwa bw'atyo bwe yayita. Ssekabaka Mwanga Abaganda bakuuma empisa wattu bwe yayita. Bwe kityo bwe kyalina ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa azala mu TV era Abaganda bagezaako nnyo okuteekawo embeera era bw'atyo bwe yayita. Njala babuuza mu basajja Mayiga basindika mwagala tuga nti Abaganda b'ebiseera bye tebalina mpisa. Abaayogera ku kuwambibwa Kasabaka okuwangagusa kwa Ssekabaka abo tebalina mpisa. Lwaki mulowoozesa abantu nti embeera yayitako Abaganda gye bajjukira nti eriwo kati ate bwe bajoogerako ne mugamba nti balina mpisa? Wattu twagala bajjukiza. Tukozesa mitwe gyaffe tegiteekebwamu bintu nti tulowooze nga kompyuta ziba feedinga. Tweroleza okusinga ku byafaayo. Mwatuweereranga ensimbi ku masomero tusome. Mwe batusomesezanga ebyafu kye bayita history. Mwe twasomera n'obuwangwa n'ennono naffe ne tusomesebwa bajjajjaffe okutubula ennono kye ki. So tuyina emimwa tweyogerera kuba bwe twaba obudde mulowooze mwagaana okulowooza tetujja kubeera otwetuuleko oba tugawumbire nga tetusobola okwogera ensonga zino. Kati gwafaayo n'agamba nti abavubuka b'ennaku zino basiiwuusa empisa tebakyawuliza Katikkiro tebakyawuliza bantu bakulu batyobola Ssaabasajja Kabaka okumubanja gy'ali. Kitukakatako okubanja kubanga Kabaka wa Baganda so si wa mu bannabyabufuzi so si wa mu basuubuzi abali emmengo. So njala bagamba kyonna kye mukola ku social media ku butimbagano tubagamba ekyo mukootakoota mugaalo monde munyigira mu nzikiza kubanga tebyajja bbala. Tugenda kwogera mpaka ng'ente zizzeeyo mu kiralo gye zirina okuliira omuddo gwa kawungeezi. Awava enjogera egamba nti olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Tuli beetegefu nnyo okutaasa Ssaabasajja Kabaka buli mu mbeera yonna esoboka. Neemunajja n'ebivumo bitya n'okulengeza baatulengeza mu mbuto z'abanyaffe emyezi 9 nga tulengejja. Olumu ng'emitwe gyesulika olumu nga obutuuliro obudda waggulu nga twetoola omutulengejja. Kale bwe twatuuka ku nseera mwagala tulengejje nedda. Ekigulano gi nkifundikidde akatambi kakatandike. Akatambi kano kakagenda otandika. Njala sooka terezaamu katono. Mumpulirize bulungi njala sooka terezaamu kano. Twatandise okuleeta oba okunoonyereza ku bantu abali emabega w'okutigomya bannayuganda okunoonya ku famire zaabwe bakazi baabwe abooluganda bakola emikwano. Naye bwe nkoze okunoonyereza ku kifaananyi kye nateeka ennaku 2 mabega ku Lwokusatu n'oku Lwokutaano ekyawasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja kino kirimu ye kennyini mutabani we ne mukazi we. Ekifaananyi kino ono ewasanya Kalo Charles Peter Mayiga Mulengejja ono mutabani we ono mukyala we. Ekifaananyi kyo nga mukira twatale ku mutimbagano naye obudde bwe tugenza okuzibira nga tutegedde biki ebituufu ebiriwo. Okusookera ddala twakafundako ekifaananyi kya mukazi we ekino eky'omwana waliwo n'omuwala gwe yafumbiza n'abalala. Nekyenjagala tutereezemu kiikino nti wasanya Kalo Charles Peter Mayiga talaganga ku baganda be talaganga ku kitaawe okujjako ekifaananyi kye najjayo talaganga ku nnyina. Era nkusibirawo ne ssente emyaka gy'amaze Mmengo ng'akola wali owuliddeko muganda wa Mayiga ng'akola Mmengo baba gy'ali mu mundeetere ne bizinesi z'alina zonna awulidde muganda we oba ali awulidde omuntu yenna nedda. Ekituufu kiri ki? Ekituufu kiri nti ebikolobero wasanya byakola Buganda ne Ssaabasajja Kabaka yasooka bikola gy'ayita famire ye era bamuwanda lusu abawunyira ziize. Kati ngenda basaba omuntu yenna gommanyi nti muganda oba aliko akakwate ku Mayiga nga si mukazi we si mwana si muzzukulu we ngenda basaba n'obuwombeefu be basinga okulumwa olw'ekisira ne Katonda kyeyabaleetera. Abantu ab'omusango omanyi nti muganda wa Mayiga please muleke kubanga balina ennaku nnyingi nnyo n'okusinga gye mumanyi. Nkiddamu yenna g'oli ati muganda wa Mayiga nga tomulabangako mu kifaananyi na Mayiga tomuwuliranko ng'ayogera ekigambo kine bambi nkusaba n'obuwombeefu mumuleke balina ennaku nnyingi nnyo esinga n'ey'amagulu nnyo esinga n'eya Buganda. Akasajja akakyamu abantu tebaakamanyirawo akasajja akakyamu nnyo famire ekawanda lulusu kabi nnyo yensonga lwaki toyinza kulaba ku muganda waako ng'akaliraanye kankwenkwe ezisinga. Ono yatufuuka omufere nga akyalina muvubuka n'afuukira famire ekizibu. Njagala tukonsentratinga ku mukazi we wonna w'omusanga mubuuzeeko. Mutabani we ono lawyer yasoma amateeka e Makerere wabula bwagenda ku Road Development Center
negamukuba embooko n'empale ne gagiretamu ebituli n'amukwata n'amutwala e Nairobi Kenya n'asomera mu sisitimu yaabwe n'asobola okugayitaayita mu bwatyo n'akomawo n'amuteeka mu bbule andi Bokiti Mayiga mwabadde akola naye olw'amaze omutima ntegeddeko nti waliwo enteekateeka gy'agala omufulumya amutwale ne mukazi we n'abaana bagende bakole babeere Nairobi for security reasons ateekateeka kwagala mufulumya mbw amuteeke Nairobi so ekyo mukiteeke mu bwongo oyo mukyala yemu osobola omufunawo ne mba mwagadde n'abalala bazzukulu simere ne omuganda wa Mayiga nti ono mwannyina oba muganda omulenzi please temutegana mubaleke mubajje mu bintu bino kubanga ebasinga obutamwagala lwakuba tebasobola kwogera yabakolako effujjo n'abacunya n'obulako ne bwebanywa amazzi kati mujja kitegeera nti bye tubaga bituufu awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala tugenda tandika n'akatambi kano omwami ono njagala munnyonnyole afune ekinnyonnyoko abannyonnyofu kye baafuna ebunnyonnyoko gye bagenda okunnyonnyokera mu lukiiko lw'abannyonnyofu abannyonnyoka ensonga ezikwatagana ne Buganda mu lutuula olwabadde gyeyage nti yafunye olukomo lw'essimu okuva Omutanda twabagambye ekyo kifubwe fufulufu ne tubagamba ennaku zino mu mitendera gy'okukyusa n'okutambuza amawulire nga tuyita ku mitimbagano gya social media waliwo enkola empya oba gwe bayita software asobola okukyusa eddoboozi lya Lumbuye ne bamwogezesa omuntu omulala ayogera nga Lumbuye o software gyali nnyo bulungi nnyo bayita AI n'ebirala bingi nnyo naye wasanya Karol Charles Peter Mayiga bwe yabadde ng'ayogera ku lunaku olwo twabategeeza nti byonna byayogedde bifu tebiriyo wabula mu statement gye yakoze gye njagala okusinziirako tusimbula vidiyo eno gye yakoze zimusanze akozesa kabaka ng'akapiira zimusanze akozesa kabaka ng'akapiira abantu bano mubamanyi kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze si balungi. Alright. Mukulu Ssaalonga Mulengejje nage esobola kunnyonnyola nkulamusizaako nasembye okumanya ng'oli Tanzania mu biganga ebimu oli bukufuuwa mmindi ng'olowooza ffe n'Abaganda ojja tuwoneka njala kutegeeza obubaka buno buwadde nti Ssaabasajja Kabaka zibasaaza bamukozesanga akapiira eri abannyonnyofu abannyonnyodde ensonga zino akapiira eyo sijja kgendayo nze nawe njagala okunyweza nkutereeze mu bulungi ekisookera ddala okubanja Ssaabasajja Kabaka ng'Abaganda mu nnono kitukakatako ng'Abaganda ne abaagala Ssaabasajja Kabaka ekyo kimu ekyokubiri ffe boogamba ntukozesa Ssaabasajja Kabaka ng'akapiira kuffe tuli bazaana n'abasajja ba Kabaka tetukola mbengo era tetuweereza Ssaabasajja Kabaka tetulina yafeesi n'emu kebere ya kyalo kebere ya muluka kebere ya gombola kebere tetuli baweereza mu Buganda wabula ate tuli nkuyege ezikingiriza Obuganda ezikingiriza Ssaabasajja Kabaka kati kuffe tekuli akozesa Ssaabasajja Kabaka omuntu akozesa omuntu amukozesa ng'ayina kyamukolera oba ng'ayina kyamuggyako oba ng'ayina kyamwetaagako mu byenjogedde kuffe abali ku social media n'Abaganda abaagala Ssaabasajja Kabaka tekuli alina kyayagala ku Ssaabasajja Kabaka era teri akozesa Ssaabasajja Kabaka kansuire nti ontegerekese bulungi wabula ggwe afutubadde ku Buganda nga kaamujja eri ku malaalo gy'obeera nti amalaalo go temuli muntu yali wakabi gwakozesa Ssaabasajja Kabaka mu byenfuna byo n'okumusaanyaawo oli mu ofisi y'Obwakatikkiro mu kifo ekya mu budde obukyamu gwe weetaaga Kabaka okusinga ffe era gwe omukozesa mu bizinensi zo mujjukira ne bagenda nti omwami ono kampuni zonna ze yali gye zitalinga mu Bwakabaka bwa Buganda ng'akozesa amannya ga Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda zize ng'omuntu those are private companies limited by shares zize ng'omuntu muzimanyi bulungi nnyo kati kuffe naawe ani akozesa Kabaka CBS olinamu ebitundu na bitano ku buli 100 kuliko Omuganda abanja Ssaabasajja Kabaka alinamu shares nno kitegeeza gwokozesa Kabaka BBS telefayina yiyo n'ekiyimba Freeman ekizimbe ky'olimu kyani kya Kabaka kitegeeza gwokozesa Kabaka okusinga ffe abataka booliisa akakanja baweereza ba Kabaka kitegeeza gwazanyisa Kabaka wano wava wano n'otandika otambuza enguzi vo omwange n'oddira n'ogaba emmotoka n'oza basajja ba Kabaka b'amasaza
ngoba wenguzi singa kino kituko balime kuogera ekyo gye kiri sijja kulaga bifaananyi yiwa kisibi balaga lwaki sibi balaga ate nga nabya uploadinze wano emmotoka zino ziwawa amasaza yali nguzi okuva wa Museveni nga bino byonna bigenda otuukawo nga tekuli wasaza agenda kubanga akola ki ng'anyega oziraba zino zonna emmotoka yali nguzi okuva wa Museveni nkozuwa abasajja ba Kabaka bamasaza balime kunyega ng'omanyi mission yo bino byonna tubimanyi n'ogaba pikipiki ng'ozuwa abasajja ba Kabaka b'amagombolola enguzi ng'eva wa Museveni nti kino kyonna ogenda otuukawo toba wamasaza n'omuwadde wagombola akola ki ayogera byonna tubimanyi kati kuffe naawe ani ddala akozesa Ssaabasajja Kabaka wamukozesa nga bw'ogamba nti oli munnamateeka omutendeke simanyi oba wagasoma n'ogakuguka kubanga era towoozayo wadde omusango gw'omulema nti yasazeewo bizze Black Crossing bamuvunaana nedda bw'ogamba nti abakozesa obubi Kabaka nga kapiira zibasanze tizinnatusa zisanze ggwe njagala tegeeza Abaganda Wasanya Carlos Charles Peter Mayiga yafulumye eggwanga nze nasembye okumanya ngaali Tanzania mbasa Abaganga naye kyentegedde kate omwami ono ali mu nteekateeka yonna esoboka ng'afuba okulaba nti asinkana empologoma ya Buganda at least afuneyo kaviri nayo kaba kaddakiika 3 oba 2 nti olutalo luba luwedde n'Abaganda naye okusinzira ku Gendoba kiyinza omubeerera ekizibu ennyo n'okusinkana wadde okuwunyiza Ssaabasajja Kabaka waayise kubanga yakoowa tayagala kuwulira kintu kye bayita Wasanya Carlos Charles Peter Mayiga ne mu mbeera mwali bigyamutuusizzaako kati kino kankibagaye ng'obudde bukyali temwewuunya nga bakalimagezi Mayiga baakozesa n'aba state nga bafumbiridde akatambi nga kalaga nti Wasanya yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambe temwewuunya nga bafumbiridde akatambi nti Wasanya Carlos Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambye mu software aliwo gwe bayita wa AI basobola okwogeza ebigambo ng'ate ebigambo sigwa byogedde mu ddoboozi eryo kennyini naye tulina abaana abaasoma kalimagezi era basobola okuyita mu bisenge bya kompyuta waliwo ne software asobola okulaga ekifaananyi we bakikubidde address kwe kiri na buli kimu ne video esobola ogiraga ne video bagasengatte bagigattidde wanda wali kati nkulabula Wasanya Carlos Charles Peter Mayiga togeza n'omala obuddebo ne ssente zo nga mufumbirira bisitole nti mwagala kakkanya Baganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ng'ofumbirira video ekyo ojja kuba okoose mu Gaalumonde kubanga abaana abaasoma abayivu tubalina ezo ensonga zonna bazeetegekedde ng'ebeetegekedde eddoboozi liwayi eddoboozi mwasobola okufulumya ku CBS ne BBS n'ekintu kyewakoze mbakubidde byonna twafunye details katukugamba nti buli wodda wonna tukulaba era ekyo kyokola kye bayita okukootakoota mu Gaalumonde awo tuvuddewo Essaziro wetwogerera tukyali mu Beerubigi Nansana Kasokoso bweyogera ekireka Bbanda Kawempe bwayise wabula ekiri mu Buganda naddala mu Kato Corridor bagoba ettaka bagoba Abaganda ku ttaka batta Abaganda ettaka Abanyarwanda baligabana misana na kiro wabula teryayogera batandika okwanziganya ebisongovu n'abasirikale Diso Katambana yazze nga kimuleetedde obuzibu kutuuka n'atandika okwagala okuyisa amaaso mu bibadde bikolebwa okutuusa lwalinnya emmotoka ye n'agenda ettaka lya Buganda mu Kato Corridor lyonna balimazeewo teri ayogera kati mukulu Wasanya Carlos Charles Peter Mayiga ntegeddeko ko katono era kantegeeza Obuganda nga sinagenda mu maaso mubbi Obuganda ne mukunakuna mwenna mwe mulina ekiwalabye male abbye Obuganda n'aboleka ku ttaka n'ensimbi ezimu ze mwabba mbokadeefu
oyo mukulu yasobola ogendako n'akolako liizi mu ggwanga lya Australia n'ateekayo faamu y'embuzi n'ebisolo ebirala ku ssente za Buganda era oyo musajja mugaggafugge. Ntegeddeko nti naawe almost ebitundu 6 ku buli 100 eby'ebintu byo omuli amataka n'ebizimbe ebimu wabukubye edda akatale ng'era naawe olina enteekateeka ebinyiika mu nsuwa essaawa yonna singa ekiro ekiddugavu kikwata mu Buganda. Njala bategeeza Baganda wasanyako Charles Peter Mayiga alina enteekateeka namutaayika ebinyiika mu nsuwa singa ekiro kikwata ekiddugavu nga ensi ziri 2 zokka waasobola okubeerera emirembe. Yensi ey'obujjajjaabe gye bamuzaale Tanzania gyasibuka gyagenda okulogera wepo n'eggwanga lya Australia. Nkuba n'ekiwalabe Maria teekayo dda ssente ze gye ziri ze babba mu bukadeefu kati n'omwami ono tegeddeko nti z'ensi 2 zokka zaalinamu zaasobola okugenda mu kuba tasobola kubeera mu America Abaganda gye bali, tasobola kubeera Canada Abaganda gye bali, tasobola kubeera Bungereza Abaganda gye bali, tasobola kubeera mu Europe Abaganda gye wabula ne Australia Abaganda ne Bannayuganda gye bali. Ekyo ogenda okimanyi bulungi nnyo. Kitegeeza nti okaladde enfunyo ogirira mu katiko wattu n'ekulinda mu kofini n'ekubwebwena. Era njala bategeeza nti omwami ono properties ezisinga obungi azitunze. Endala ali mu kukola kye tuyita security transfer of his properties into other managements ng'akyusa ebyobugagga abikyusa mu mikono gy'abantu abalala bimikuumuyire singa abawo aleme kukola losi nnyo bintu bino. Ekyo mukimanyi bulungi mukimanyi bulungi nnyo. Kuno kw'ossa n'ettaka lya acres 10 lyalina ku bitundu by'entebe gyali alundira embuzi, ettaka eryo n'embuzi zaako byonna bitunda n'ebintu bingi nnyo byagenza atunda kubanga ayagala kudduka ng'ensi emubijjiridde. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Ekikulu kyekino. Mu nsi muno tuzaalibwa tetulinaako wadde akagoye kungulu. Bazadde baffe ne batuteekako engozi era n'okukaaba okutegeera ensi bw'efaana bamala tusuna ne tulyoka tukaaba. Era eyo mu zzaaliro oba muleeba gye muyita leeba omwana singa nnakabuto zaakusindika n'otakaaba kitwalira abasawo obukodyo obw'enjawulo okukuba empi okusuna osobole okukaaba kubanga baagala kutegeera omwana gwe bazadde asobola okukaaba baana ayogera kyekikozesa ekikulu ekyo. Naye omuntu okweteekamu ogwakabugu ng'olaba omukono ogwakuwa emmere n'ogutemako olw'okuba nti golowooza nti ensi ejja sirika nga bw'oyogera kikyamu nnyo. Ensi tejja kusirika kubanga Abaganda bali balina ebintu batategeera bingi nnyo olw'okuba nti mwali mwakwata mainstream media, mwakwata TV, mwakwata radio, bapresenta ne mubasasula buli muli musasula nga muweze temuli bagenda kusirika tetujja kusirika. We twogerera essaawa zino n'abagabi b'amagombola bonna abasinga obungi basasule okuggyako abamudduseeko abamasaza bamasinga obungi bamudduseeko abalala bo basasule TV ne radio basasule naye eri abantu abagenda batandika omuvaako n'okuba nti n'okutiisatiisa kuyitiridde abantu batandise okubuuka mu nsonga zino wammanga. Njagala ndikuviire ku ntano. Mayiga nakugamba ekigambo kimu nti olunaku lw'olimanya nti Museveni si munno byayagala kasita amala bifuna nga yakutegula. Olunaku lubajjira baga nti ekiro ekikutte ekiddugavu mu Buganda ennaku zijja kuba ntono nnyo nga naawe ewammwe gy'oyite wammwe basima ekyo kijje wano kikumulidde olwaleero. Ekiro kijja kuba kyakukwata mu Buganda bwe kiti ng'obujulizi babujjawo. Nga mwagala okujja obujulizi bw'ono ayinza obbalumiriza Dagalaasi mu Kiibi mwagala omujjawo oba naye afaafe. Nga mwagala okujjawo Kawaasi olira wano wakukusa omusajja oli eyali omukumi akulira abakuumi ba Kabaka n'omuddusa n'omufulumya eggwanga lya Amerika n'omufulumya eggwanga lya Uganda nga mumateeka kisoma nti teri mujasi wa UPDF alina fuluma ggwanga nga CDF oba president ategedde. Njala babuuza mwenna Abaganda abeewunzise Mayiga bamuvunaana waliwo gwe bagamba nti yazizza omusango era mu kyewunya Mayiga akolera ani bane muggula amaaso ku bintu ebitono muggula amaaso. Oli omusajja era yakulya Kabaka amanyi ebintu bingi nnyo ne bagenda okujja emmenga obangi nnyo amanyi eryama ebadde mu kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka tekutandise leero. Mujjukira bwe navaayo wano ne nnwana njala kubuuzaayo waliwo omulangira yavayo yagera ku nsonga za Kabaka emyaka 5 egiyise tewali.
waliwo munnamateeka yavayo nayogera ku nsonga za kabaka, waliwo Gombola yavayo n'azoogerako, waliwo ali Mbulange yazoogerako, era mwakeeranga ku makya kulwanyisa Lumbuye. Nakati era ky'ekintu kye kimu kye nkola. Namwe basajja ba Kabaka ali mu diaspora tekulina mwe n'omu yavayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Era Lumbuye yazoogeranga n'emikwano gye egyafuna interest. Lwaki n'olwaleero tuli mu kintu kye kimu era mukyatuukayanya mukolera ani? Ng'ekyokulabirako kyaliwo mwe kimuyita example muli fuuti nakati era mukyakaayana mukolera ani? Kitegeeza mwe kennyini muli nkwezenge ezitasobola kwetegereza nti ekintu kino kyaliwo naye twakimaliriza tutya. N'olunaku ku myaka 66 Ssaabasajja Kabaka gye yakuza egy'obuto, wattu baamuleetera keeke ng'eri mu kifaananyi ekya ssanduuko eyeesalira entaana ye ng'obudde bukyali. Kumma mwena tewali yavayo kyogera ku mwenna mwagabuutikira mwasirika. Era yenkola ye mulimu kusirika essaawa zino kubanga mwafuna ensimbi mwagala kusirika omusajja wamusaanyeewo ng'ensi eraba. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Omukyala Agnes Nabawiiki eyita muwala wa Muteesa n'omukyala Sarah Kafuuti oba Sarah Kagere. Sarah Kafuuti ye Sarah Kagere. Agnes Nabawiiki. David Wasajja eyita Kintu Apuuli, Kiwalabe Male, John Katende, Wasanya Carol Charles Peter Mayiga n'abakungu b'Emmengo. Bonna njala bategeeza baasayiringa ekiwandiiko kimu nti tebaagala Ssaabasajja Kabaka dde era bamwagala mufu bo basobole okuyisawo ensonga zaabwe. Bannyabo njala babuuza, omuntu yandikubuuzizza ne lwaki abantu bano bonna baagala Ssaabasajja Kabaka afe, lwaki bakyagala? Ensonga nagiba buli lunaku olwokusatu abatala video. Abasajja bano okuva ku akulira ekyalo ku lwa Ssaabasajja Kabaka at least ku ttaka lya Buganda alinako 40,000. Abalala balina eka, abalala balina hectares, abalala balina mayiro. Batunze amataka ga Buganda ag'ebika, batunze ag'embiri, batunze buli kimu ekyetaagisa bakitunze. Batunze sese, batunze luddawa, liizi zonna baazizza bujja, sente bazitutte, buli kimu bakitutte. Kati Ssaabasajja Kabaka bw'abadde ng'azuuka okudda engulu adde mu control bagamba omusajja ono akole ki? Aveewo. Z'ensonga enkulu eziri mu kintu kino. Naye bw'obuuza abaagala Ssaabasajja Kabaka okufa abamu nga beeyita bannyina, Botta Mutebi gwe Agnes Nabawiiki ogenda kufuuka kabaka wa Buganda? Sarah Kafuuti oba Sarah Kagere ogenda kufuuka kabaka wa Buganda? David Wasajja Apuuli ogenda kufuuka kabaka wa Buganda? Tekisoboka. Nabagamba nti Suruwale teyita mu mutwe, erina kuyita mu magulu. Tosobola kuyita mu kamooli nga kalimu bbagala oba nga kalimu emitayimbwa gye baateekamu, olina kuyita mu luggi. Y'ensonga lwaki twawula eddinisa n'oluggi. Eddinisa lyakolebwa nga singa wabawo obuzibu nga tosobola kuyita ku mulyango ogw'emmanja oba ogw'emiryango, munnange olina kukozesa ddinisa kuyitamu naye ng'ate owagaanyiza. Ne munaakola mute temusobola kuwagaanya nsonga za Buganda kuzifuula mu kye mwagala. Mayiga ne bw'onoosanyawo Ssaabasajja Kabaka togenda kufuuka kabaka wa Buganda, kyekisookera ddala. Ate gwe bayita Omuganda tomumanyi. Omuganda akuwalana ne wooyise n'awalanawo ne famire n'agiwalana na buli kimu n'akiwalana. Kati mwenna nze njala bagamba mwandibadde mufuba nnyo okulaba nga mutaasa Ssaabasajja Kabaka mwenna abali Emmengo, kubanga Museveni ku lusaniya lwe olw'emmere lwakutte omuntu gwatya ku lusaniya ali ogu Ssaabasajja Kabaka. Abasigadde mwenna muli desert. Abatera okugenda ku olujjuliro lw'Abazungu lw'omuyita dining oba lw'omuyita buffalo, olujjuliro lw'Abazungu kuliko emitendera gye bayitamu okulya emmere, kusooka kaawo desert nokuddako ebyokunywa n'ogenda ku main course. Kati Kabaka ye main course, mwabasigadde muli desert. Singa banajjawo main course eyo ebeera mmere nedda. Mwenna talina kyabaagaza, talina kyabaagaza yadde neki. Okumenya talina kyabaagaza Museveni ayagala mukolera omulimu gwe nga bwe yagupulaninga mu 1994 nti nja kukozesa Abaganda nabo be nasigayo okusaanyawo Buganda, kubanga Obote yakola ensobi okulumba Obwakabaka wa Buganda n'alumba olubiri kyali mu kkolo lwa leero.
mutugamba tuli bahuliga tetulina mpisa njala babuuza kumwe mwenna batudde emyaka abalinga obutunda buno bw'okubijja mwagala tugambe ebyafa bya Uganda muli emmengo temumanyi byafa bya Buganda muli emmengo temumanyi byafa bya Buganda nkulayira Nabaloga Museveni olumala kabaka Nabaloga gwoddako Aginensi oba Sara Kagere Museveni olumala kabaka ddako gwe David Wasajja Apuli Museveni olumala kabaka ddako gwe Peter Mayiga olunaku lubalirangi obulunako ekiro ekirikwata mu bbanga Museveni addako gwe mu nnaku ezitali ntono nnyo mwenna ba Daudi Mpanga bawagwansibirwa bakiwala byemale kubanga Museveni enkola taleka bujulizi alinga bunnamundaji buno muyita bugundi bumuyita bukapa kapa bwe mala okusala ebyayi edda maaso g'ebyayi nesimba ebigere mu maaso nekozesa ebima bigende esikettaka bwetinga ebike byayo byayo ekweka obufu bwayo weva okusala ebyayi oyo gwe bayita Museveni taleka bujulizi mwenna agenda kutta omu ku omu kubanga muyinza n'okuba already nga yabalungadde nga temumanyi kati nga wonga oyo afe abadde atumalira budde teri amala budde nabanyumiza naakagero omuvubuka bwange Nakabutuzi yanfumbiranga emmere olw'okuba nali mu bivubuka lingi nga sigiryanga neekolera byange n'abavubuka balaba bayisi bakiyiseemu ne Nakabutuzi bwe yafa waayitawo wiiki munentegera omugaso gwa Nakabutuzi nolwaki yanfumbiranga emmere gwe mugaso gw'omuzadde bwe muleka Ssaabasajja Kabaka n'agenda nga ye mwagala mugenda kubonaabona Abaganda mugenda kubonaabona oyo Abaganda obutabanja Ssaabasajja Kabaka olaba ssaawa zino bacunyanga waali bwe munaaba taliwo mugenda kukola mutya kyenkubuuza bakugoba ku ttaka lyo nga tebakusasudde ng'akugobako eyakugwawo obusuba bwawanga Buganda Land Board ogenda kubonaabona otya ebiseera ebisinga ayogera omwamagamaga nabagamba nti omuntu noba tomwagala omuwulirizanga ngenda bazanyira eddoboozi lyo ly'eddakiika 9 ne sekendi 23 lya musajja gwemanyi obulungi eyali ISO oba akyali ISO agent wabula ndowooza bweyogera ebigambo bino baali tebannamudiployinga naye nga video zenkoledde for the good 5 years message yagiteeka mu bulungi nnyo njagala mugiwulize mugisharing omukulu olwamuyita lw'omushana weyogera ebigambo bino ndowooza baali tebannamudiployinga ebintu byonna byogera neramuganya okusituka kandi baviire ku ntono omukulu n'asooka abibannyonnyole nze nga nsirisa mwenva bwogenda mu Buganda kati waliwo deliberate policy bamalawo it's deliberate kigenderere dispossession of land so one soko bajje kwetaka tola waliwo craze waliwo eddalu waliwo ekirwadde ekijja nga kyataka tosunulidde ettaka oyinza okuba omutuufu I've done research one bakuba obwavu by the way obwavu obuli wano obuwunya si buli obuli wali obuleeta envunza because abalina omwana lisiti bakyaliwo wano ofa bakoze ne tests ez'amazzi nga galimu obutwa galimu chemicals nga tetulina industries zaazo wano you get now so do you have land temuyina tolaba batunda ettaka ne bagenda ku trading center n'akolawo akaduuka n'agula boda oyo alina chance aguze boda n'agulawo akaduuka but nga economic policy eri satellite alina okukola kusinga zino banka zigenda kwogera amannya ezijja wano nga zitunda ebintu by'abantu genda otunuulire Abaganda be mwali mumanya baali mu bizinesi baba bakyaliwo senta eyali abasi y'Abaganda weeri nze bwe nasomeseza amatanga wano Masaka nali ntambulira mu Gaso waliwo baasi nga bagiyita Gaso okyagirabako naye yakutuka now so temuliiwo you are not there but by 1960 Uganda biro wejjira oli andaga data including n'ebifaananyi nga waliwo akakubo epasi lyekubo
basi ekigere erigenda emunyonyo era yali nsiko waliwo akakubo katono nkabigere nga kagenda wa munyonyo gaba because awo gaba munyonyo awo olaba awali hoteli waliwo emikolo bali bakolerawo emikolo ya Buganda nimbi omugongo gwa Buganda what you call the backbone of Buganda gwali awo owo nga bakiteko bali basiru waliwo omusajja bamuyita Kibuuka Omumbaale wamuwulirawo abasese nga kabaka wa Buganda then bali bamuyita Nakibinge olutalo lumulemye ne bakola emikolo ku Jinja n'abuuka mu kire mu bbanga najja na joining olutalo okuva sese bw'ogenda mu bya Buganda mulwanya muli waava abawanyise muli because balwanya ebyokwesa byonna byaggwawo ne basongole muli mukyala Nakibinge bumwita Nabagereka natandika okusongola ki emmuli kwekuba tayito ya mulwanya muli that was Buganda eyo Jinja liriwa omanyi babiri omanyi omuyinda alijjayo omanyi emikolo ekwega ku Jinja eryo omanyi kirivuddemu abasoma nga mweyita bakalica ate mwemwonoona ebyennono naye mwettuga and they are real they're effective now amasiro kabaka bamuziika bwafa akaba the joe akaba kebateeka mu masiro naye okuva ku Muteesa olubere ate buli awali omumanyi wabaawo n'omulala kati information Muteesa bwe yasira mu Muteesa ow'olubere najjawo enkola ey'okujja kabaka akaba era okuva ku Muteesa information nyina luzo nkwaki nkirese nyina luzo nkwaki nkoze eki bwegamba nti tekyaliwo kuwaki oyagala kumbuuka mu maaso akadde katugwako kyali Katonda ajja kutuwaka omanyi kankubulira amazima tetajja kubula budde Katonda alituwa akadde Uganda will get a revolution and will have time amazima gakoleki gave now jajja wa bidongo kujja okuteeka akaba mu lubiri kabaka lwabayina twande kigenda wamu kyobala tuyina wana amasiro wano subusiro naye tuyinawo ki namasiro tuyinawo amasiro kati bagoocha olina report ku lwaki bagoocha naye omanyi amaanyi gekyasitula nga bamaze okugoocha did you see how society engeri gyasituka olwo byali byakusaaga omanyi amaanyi agagasitula society now abantu ne bawayo sente na mutima ogu debate yandibadde tebazibba surely the debate shouldn't be nti bakoze eki tekyandibadde nga kijja ndowesera gyagamba nti esente ezo bakoze eki obba sente naye tobba ezo but what to say ye debate kweri now amayinja Entebbe it's State House wani kwacho State House kwacho muzungu akwata Entebbe because waliwo ejjinja wotuula bajaja fe obatulanga nakasero waliwo ejjinja bajaja fe bakwaki batula kyolo omuzungu abakwata awo ganta kakasera katono nemirembe peace kitegeeza peace waliwo ejjinja waliwo omukolo oguleeta emirembe naye nga guvudde mu kuteesa okubaga amayinja ago agava mu kubaga gali mu lubiri. That's why the place is called Mengo. Mengo kitegeeza emengo, they are stones. That's what koyobulu akalo omanya akalo kaleeta essanyu naye kaleeta entuuyo maama bw'alanga agira akalo okusa fetukola okusa to grind atuyana ebbeera aligira mu bweriti ende entuuyo ng'egwa muki mukalo musando naye emmaga mukalya ssanyu lingi nnyo toye emikolo eneekola kyebaawo naye waliwo awalala wano old Kampala omuyina omuzigiti bansalirangawo kobu
akasolo ka Kampala. KCCA Kampala City Council yali ina akasolo ako nga yesimbo ya Kampala ekyaliwo yakyuka bwe yakyuka Buganda mayomba Lord Mayor kiki tombulira Lord Mayor tombulira abo abebafu tombulira agamba omugate gulimu envunyozo n'abano nteerako bulubani nja kulya this symbol gyolaba eyo ya Kampala si ya Buganda, it's a national heritage. Chowaba Uganda eva mu Buganda ojawo B todangamula nakula mu Buganda bino lyaffe there is no we, there is no you fena tuzogo. That's why fena tuli ba Uganda, we are brothers. Ontegeera so tosobola kungamba nti kayakasowo kakyusa wane mugenda mu lukiiko ne mwebaka eby'enjinja olwakwelanga emikolo nga Uganda eggwawo bayaba jjajjaffe ne bajja ne balwana bakibuka mumbaye n'abalala ne balijjayo ne balitwala ne baliteeka ngawe weeri oli omanyi kuwakyaliteeka n'okitunuulira n'osirika bukozi bakuwadde chocolate so luzira waliwo omukolo ng'omuntu akola ebibi wamutwala okuzira okuzira ife bukozi okucwa munyankole bw'oba okoze ekitali nga tukuzira beera wali osome ofune empisa ennungi okomewo tebagitunda wenjogera sebo tokimanyi nti bagala kujjayo ekkomero eryo balitwala awalala ettaka baliryewo gagenda mpola naw kamalirire kigo is an enclosure orugo wamu n'omuggu enkonyi omuggu ne enclosure bw'oba okola eriri society nga tujja nga tukuteekawo ne tukusomesa as a spiritual side tegenze tombulira nti mahoteri tolina oteeka hoteri now therefore the Baganda as a people, the Baganda as a civilization, Uganda as a people, ne Uganda as a civilization, waliwo spiritual force ejja eze eyingidde etumalawo naye agawo okukumayo akusookera ku spirituality ye culture yo yebubwangwa bwo bwamala okukubaawo nalyoka kukuba economically kyola tuli baavu tuli babbeega bwamala ekyo nga politically ngaakumalawo and we are now dominated but ekirungi ekiriwo nti maze ebbanga nga njogera ku nsonga ezo omukulu zaayogeddeko n'endala naye nga mulowooza tusaaga naku zino kannyongereko zino wammanga wetwogerera essaawa zino ebibira byonna omutemwa emiggo egikwata bakabaka ne bassekabaka weppo n'ebibira ebitemwamu ddamula wa Buganda omukyala Sarah Kagere ne banne ebibira byonna babitunda era bisaanyiziddwawo mu bitundu by'Essese. Embuga enkulu zonna ez'Essese ne bazituyita ez'Essese zonna eza Buganda omusibuka amaanyi zonna zisaanyiziddwawo n'abakongozzi abadde babeerayo abamu battibwa. Tugenda mu maaso. Akayanja ka Kabaka Mwange Mmengo ko kandibanga obulamu bwako buli ku intensive care unit. Mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 15 olubiri lw'Emmengo lwandisendwako ekitundu naye ng'era musiise. Tugenda mpola. Amasiro g'Abassekabaka Kasubi nago gaagabanyizibwa dda mu bibajjo era nga mayiga yakikola. Ekyo mukiwulidde bulungi nnyo. Nabategeezaako nti waliwo n'ettaka ly'abataka eryaliyawo babataka wano ku Eagles Nest Manju. Ettaka lino nalyo lyasooka ne liguzibwa omusajja gwe bayita Sebalamu oluvannyuma Kabaka n'ali Musesebya. Nategeddeko nti era omusajja David Wasajja ali mu nteekateeka etunda ettaka lino. Ngenda balaga ettaka lino mbalage n'ekyapa mbalage n'essente ze balitunda. Wasajja ne banne ze baagala odditunda n'ebintu ebirala bingi nnyo mugenda kutya. Ettaka lino lye lino wano. Ettaka eryo lyeryo mwenna amanyi ku lubiri bulungi nnyo. Ettaka eryo mulimanyi we liri liri wamabega wa Eagles Nest. Ettaka eryo baliyita prime commercial land on sale 2.5 acres sale at Mengo Kampala. Price is $1.65 million on Milo land. Ekyapa kyenasobodde okufunako kyekino wano naye ng'era David Wasajja yali mu kutunda ettaka eryo.
nabagamba nti Mayiga bambaza ebyapa bya Buganda babyambazaako private Maryland era ogwo mulimu gwe bali mu kukola okutunda ebintu byonna ebya Buganda obisaanyaawo. Enzizi nga Lufula abatamanyi ku Lufula kansoke mbakubira ekifaananyi bulungi nnyo. Manyinzi banzaala Mengo mu maaso ga musajja Lumba Flats. Landlord wange ye mugenzi Katende simanyi bwakyali. Yo landlord yatungwe bawe nakulira nze nga landlord yali Katende. Ne tusenguka nga bazadde bamaze okusajja kula ne tudda mu kyalo kye bayita Serwanga era mu Mengo mu Kampala Central. Twaliranga enzizi zino wammanga. Twalinanga oluzzi lwayita olw'okulufula. Kulufula kwe ku ssomero bayita Nabagereka Primary School. Wabeeranga ono emiti egyali ng'egyenzirugaze, emiti egy'ennono. Abatamanyi ku Lufula yennyini eyasooka eya Buganda. Kati ndowooza kambalagirire nga nvaako Pride Theatre. Bw'otuuka ku Nkulungo ku Pride Theatre n'okwata ekikubo ekikkirira katugambe bw'ova Lubaga oluguudo oluliko amakubo abiri. Kuliko oluyita waggulu olwa Bakuli nawo n'oluyita ku Hannes Pub lwetutula Lubaga Road. Kati bw'otuuka mu Nkulungo eya Pride Theatre kuliko ekkubo erigendera ddala mu ttawuni, kuliko ekkubo eri ku mukono gwa kkono erikkirira ku Kampala Secondary. Kati bw'otuuka Kampala Secondary otambulako meters nga 5 we waali ekkooti ya Mwanga enkulu eyasookera ddala ekkooti ya Mwanga. Ku kkooti ya Mwanga baayawulanga Kisaakaato Baakatimba n'essomero lya Nabagereka Primary School nasomeranga. Kati mu muti ogwo ogw'enzirugazo ogwali omunene omwavangamu emisota gye twalabangako we waali oluzzi lwe baayitanga Lufula. Kati bw'osala waliwo omwalo oguviira ddala ku Yowaana Maria Muzeeyi, ensibuko yaagwo eviira ddala ku Ngalabi. Engalabi egye mulaba ku Nkulungo ya Buganda, Nkulungo wakati. Lino lyambuka ku CBS, lidda Lubaga, lino lidda ku Lubiri, lino lidda mu Kisenyi. Kati Enkulungo eyo oluzzi luno kati kasa oba munaalitegeera ffe batuzaalidde mu Mengo. Oluzzi luno kansoke kuno olwa Yowaana Maria Muzeeyi kuba baluyitanga Jjugula, eziziza baziyita ku Jjugula. Kati nga ekikola enzizi ezebbiri zaliwo enzizi zalinga 3, enzizi 3. Waliwo olusooka ku Yowaana Maria Muzeeyi wennyini ku kijjukizo, waliwo oluddako oluli ku kkanisa kati y'abalokole, n'olusembayo era olumalayo nga tonatuuka ku kkubo eryambuka ate ligenda ku social center. Zenzizi 3. Enzizi ezo zonna zaafunanga entabiro yaazo ate okuva eno waggulu ku Nfudu. Mujjukira wonna ku Nfudu ebabaga wa kkooti eyo wonna kyali nga kibira na ntobazi nga waliwo amazzi agakunga ne gakkirira eno wansi. Kati ag'amazzi bwe gavangawo ne gakulukuta okuva ku Yowaana Maria ne gakkirira mpaka okutuuka ku kye bayita wansi ku Lufula. Kati omwalo ogwo bw'ogutambulako kuva kweri ekkubo eryambuka ku Kampala Central oba eridda ku Lubiri direct ku mulyango guli ogwa wansi omutono, wabeerangawo Lufula ya Buganda we baasaliranga ebisolo. Lufula abeeranga ku mukono guli okuli ekkanisa oba yaba Protestant oba yaba Seventh Day kubanga naye yagitandika bamuyitanga omugenzi Sambwa. Kati walinga Lufula eringa eya Buganda eyasooka walinga Lufula. Kati nga bw'ova ku Lufula n'okkirira olwo otandika okukimbakimba oyingira Owino. Kati ebyo n'ebifo bigenda bisaanyizibwawo olw'ensonga bano abantu batunze buli kimu kye beetaaga. Okutunda. Kayanja wazimbye kyaki ye y'abalokole ttaka lya Buganda. Bw'omutwala mu kkooti n'omutuuza muga ettaka lye walifuna otya tasobola kunnyonnyola kubanga ettaka Kayanja waatudde lyeryali ng'eddiikirizo ly'ennyanja ya Kabaka ly'eryali ng'eddiikirizo ey'ennyanja ya Mwanga ey'omundeeba. Bukyanga azimbawo awo n'oli omugenzi Lawrence ennyanja eyo teddanga ngulu kuba wali waali ng'amaliikirizo oba ze tuyita ensulo mwe ze muyita ensulo
bukyanga bazimbawo kati wali simanyi Central University nene wakayanja ennyanja negenda ngefa wetwogerere bumera ejjinja abasajja bali kuba balisaanyaawo wano oli nayogera kubalangira gye basibuka ng'omwogezi wa makomera agenda kusaanya balangira gye basibuka naye buli omu asirise ebifo njogere kindeke ki ebintu bye twogerako biri practical ebintu bino binabe bali kuleba Mayiga nino ntunyo omusajja omuganda omugandi Mayiga asanyiza Obuganda nga